Eddwaliro ekkulu e Masaka lyali yankiza okujjanjaba abantu abaali bafunye obulwadde bwa COVID-19 mu bbendobendo eryo n'ensalo ezawula Uganda ne Tanzania. Omuntu eyali ateeberezebwa okuba n'obulwadde buno baamufuna ennaku mbale ng'eggwanga lirangiriddwamu obulwadde era yali musirikale eyali akolera ku nsalo ya Uganda ne Tanzania. Dr. Juuko agamba abasawo bangi olwawulira nti waliwo ateeberezebwa okuba n'obulwadde badduka ne beesamba eddwaliro. Dr. Juuko yali akola ku woodi y'abayi era ensonga gwe baazituusizaako atubulidde lwaki teyadduka kibambulira nga banne. Ekyamazima nange nali ntidde ng'omuntu naye muli neekuba mu mutima ne ngamba singa sinze abazimbi tebaalize, abakola enguudo tebaalize, namwe bannamawulire temwalize kulaba nga tulwanyisa ekirwadde kino. So ekyo muli kyampushinga ne ngamba nti oba oli awo kekano akaseera nange nteeka ettaffaali lyange ku ggwanga lino. Asejjusa kujja ku frontline kuba frontline yandaga nti nange nsobola okubeerawo omugaso. Oluvannyuma kyazuuka nti abasawo gwe baddukidde bwereere teyabadde na COVID-19 wabula era ennaku mbale nga ziyiseewo eddwaliro lyafuna omulwadde. Dr. Juuko n'abasawo abalala ne babaka n'eddimu ery'okumujjanjaba. Ekisinga okumwennyamiza be bantu abafa COVID-19 mu ddwaliro e Masaka ng'alaba. Buli lw'embeera awo ne mbajjukira kinkwatako nnyo. Bafa olaba bafa mikono gyo nga gobadde okujjanjaba? Definitely waliyo abaafa nga tubajjanjaba. Waliyo abaafa of course, waliyo abaafiira ewaka. So bonna okutwaliza wamu kinkubawala buli lwe mbajjukira. Newankubadde okusoomooza kubadde kungi, Dr. Juuko agamba COVID akyusizza nnyo ebyobulamu bya Uganda n'embeera abasawo mwe bakolera. Amalwaliro ojja kulaba nti amalwaliro mangi nga COVID tannajja twali tetufuddeyo nnyo kukola isolation centers, naye COVID we yajja wewaawo ndooza buli ddwaliro kati lirina we lisobola okujjanjabibwa omuntu singa aba alina ekirwadde ekisobola okukwata abantu abalala mangu. Ekirala nti ne gavumenti teyasuulayo gwa naggamba. Tyolaba nti kati buli region tulina ambulances ate nga zirimu abasawo abakola ki abatendeke. Emabegakaawo twalina olutalo lwa oxygen. Ekyo nakyo kigenda kitereera. So mu ndaba yange wewaawo ekirwadde kibi naye ate kituyambye okulaba gaps mu health sector yaffe. Byayizeemu COVID simufunangako oba ngambe nti nange kineewuunyisa naye ndowooza twagezaako nnyo okwekuuma. COVID ansomeseza okuba omugumiikiriza kuba COVID we yajja bingi ebyayimirira n'ekirala nti okwetegekera embeera yonna. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.